Siri tukomye oli kuchenda mnana katonyeze musanvu era ngoli mu program yonna nganzi muwanguzi tawanika mikwana abalungi tweyongera okubikkulirwa n'okutegeera n'okumanya ebintu bingi mu program yaffe eno ate era n'okuyiga okulwana olutalo n'okulaba nti naffe Katonda alina waakujja ate alina waakutwala. Prosper Junior School Day and Boarding batuusa ku program yaffe eno era nga basangibwawo ku kyennabweru okuliraana ekisaawe era nga mu ddakiika ezifaanana bwe ziti tulinawo ate ekiranga ekyenjawulo St. Lawrence Junior School Kabowa lyadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke lirina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi n'ebisulo bya mulembe ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabowa Church ku Gabunga Road bayita abazadde baleeta abaana okwewandisa kugenda mu maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0772205006 oba 07020506 ejja kubanga obatuukako ddala bulungi. Katweyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe. Kakati abaami abaaliwawo ne bagamba singa tutegedde nti ono mulongo yalina oyo twandibadde tumukutte naye kati laba kakati ne tudduka maama akubidde waliwo taata gwe yakubira kakati yamukubira essimu n'amugamba abaana omwana atutte ebibbo n'akubira ne taata n'amugamba ngenda kukutematema n'ekyana kyo n'ebyana byo sikusanga wewaka ebibbo byange mbyagala. Taata yali kubizinga kakati ono taata omuto n'alinnya n'atuukirawo ku supiidi kubanga batugamba nti ebibbo ebyo taata yali agenda kuyisa ebintu ebyo mu kisiraamu kuba yali musiraamu naye muganda we yamulemerako nnyo abikole kubanga yalina essabo. Kakati taata najja n'agamba ebiki omwana maama n'adduka ekimu n'agamba kangende nze ebibbo ngenda binona. Ngolo sigadde waka tuline maama ne tulinnya taxi twalinya boda ne tutuuka ku stage ne tulinya taxi olwa compromise na compromise nze ndaganga atakirimu era naguno gwaka maama mpozi waba ali ku radio abadde talina kyamanyi. Kakati mukulu wange olw'ekisa kya Katonda yafuniraho ne taxi ku Nairo tugenda n'otuuka ku Nairo nga taliiwo. Maama awagoba lwa bibbo maama tugoba mukulu waffe tumuggyeko ebibbo nze ne maama. Kakati ne tudduka ne tutuuka ku Nairo naffe ne tulinya taxi nga maama agamba taata nga amasimu goka ng'okuyomba koka bino mubimanyi gwe n'abaana baabo mwabipanze n'oyo babiri akulimba yabipanze abirimu. Taata kitegeeza kyamaanyi nnyo. Nze nali simanyi naye nakirabako olwo. Kakati ne tutuuka mukama wa kisa olunaku lwali lwakutaano mu 7 lwe yali aze mu 77 phase 2. Kakati amagye agali ku Miracle Center ne mugamba maama nno bw'okola akafuyo kati nga maama ngambye ekiro ekyo yayagala gye ebibbo kagenda akola akavuyo afune ebibbo kubanga bamugambye bagenda kumutematema. Kakati naye nga akaaba maziga. Kakati nze naye nga nange sikaaba essanyu lyennina nti bivuddeyo naye nga sirina kulaga nti nina essanyu. Ate nga n'obulokole tusaba obulokole nkyali ku bw'abaaba sinnabitegeera. Kakati ne tutuuka ne tugenda ku Miracle Center ng'omuntu ali eri ne mugamba maama kakati ng'okwoya ate oli mulwadde. Kakati onoobeerawo otya wano ekiro kiramba ffe maama bino twabimanyire bya overnight naye gwe tobisobola mbadde nkusaba tugende ewaka weebakeko kubanga wembeera kumpi ne Miracle Center. Kakati ne mugamba tugende ewaka weebakeko tugendako era nyenki ebibbo babyokyankeera bwentyo bwe namugamba babyokyankeera enja tujja kubifuna bwentyo naye nga nkimanyi tajja kukola ki kubifuna. Kakati ne tugende ewaka amagye gaali g'amaanyi nga gatiisa nnyo. Kakati ne tudde waka ne mufunira ekyokulya ne twebaka. Kakati twali tusuzaako 77 twali tusuzaako channel 44 ng'esiibako ng'esulako. Kakati maama mukama mwesigwa maama yatuzuukusa mu mulabe wuuyo
bino bwe baleeta abantu abagenda okwekya ebyawongo kati nga mama yazuukuka gwalabako n'ayogera byonna alabako muwala we eyamenyese kuba yali yeesunza olaba ku mwana we, omwana we yafunye akabenje ate nga yali amuyamba kati yamenyese ate kati alaba atutte ebibbo kwegamba obulamu tebwali bwangu okusaidi ya maama kati n'agamba kale mulabe kati laba omukono musituke mulabe ne tumulaba mase n'angamba kati kiwedde oyo gwe twali tusula naye kiwedde tugume kakati buli kijjo kyonna tugume kasita olunalo ekyo nakyo kivuddewo kakati ye maama jjukira namusuubiza ku makya tukeera yakubira mukulu wange oli gwe tuddako omulenzi agamba gwe mulenzi gwe jjo basobola abo gaba maje ojja kubayitako otujjeyo ebibbo tugenda kumirwako sente ebibbo bwe bulamu bwa waka nali nange simanyi kyama kyabirimu bigenda buziba nnyo kakati ate ne bwakatonda bye bitusiba ekintu ekyo kiraba eri balaba bwe bulamu ate ne bwe tudda ffe ewa katonda bw'otabijjaayo okusumulwa poteri kakati ng'olutalo ekyali ku kyalo kakitolokota sikisanikira abaana bayokyeza ebibbo kakati eno maama tugenze bumirako asha gwe twatuukako yasooka namugamba maama mbadde nkusaba sooka olokoke kubanga ebibbo twamaze ddo byokya yakuba omulanga mukulu wange oli omulenzi nga maama tuddeyo eka maama yayambalirawo nemuwerekera paka mu kibuga n'obusungu obw'ekitalo n'agenda ewaka n'addayo n'agamba kaŋŋende banteme naye omwana oyo nze nno nze ndi mulungi sirina olwekyo nakoze mukama tasobola kiganya ku mutima kakati netukola ki netubeera awo maama zeeyo mu kyalo taata we yatuuka ewaka olutalo olwali awo byali biwanvu nnyo bye baayitamu wadde saaliyo olutalo lwali lw'amaanyi naye nze nga wengira neneekweka nenkubirako ku mukulu wange netwogeramu ku mbeera eriwo bwengira nenzira eno naye oyo omwana kwegamba nga buli omu ali agenesti oli mukulu waffe naye nga mukulu wange yaŋŋamba tofaayo byonna bijja kuggwa wadde nga yali amenyeso mukulu wange mukama n'aba wakisa n'ajjanjabwa n'awona omukono kakati nze nekiddira nze atasaba ali ku bulokole bwa baaba ate nga nkompromise nze kakati mba ndi ku mulimu nagenda owulira ekigere kinnuma ekigere kyasooka kimu nengamba oba nakikubye oba nabadde ki bannange ekigere kyafuuka ekigere iyo nti nkompromisinga ne baŋŋamba omanyi eddagala lyo baleeta bingi naye ŋŋamba gamba nze sigenda musaba ndi mulokole naye ng'eddagala emmumba zonna zinywa n'okusiiga musumba tebyannyamba musumba nagenda mu malwaliro nentuuka n'ogenda mu balakisi ebbombo nga baŋŋambye olaba abasidi abajaasi bawona ate ebyo ebigere musumba byagaana musumba kati waliwo omukyala mukama muwa omukisa omukyala oyo naŋŋamba tugende mutundu ebyo ebintu mutundu yajjo bisobola ne mugamba nze sigenda mu makanisa mukulu wange yagendako mu bannabbi b'obulimba beyajjayo tebyali birungi kakati nze neŋŋamba sijja genda kakati kumbe mukama anoonya olwo ndowooza kakati nembeeraawo nebigere nebitabuka naye nga mulinga omuli amazzi ng'era nga bw'okona ku kidomola ekijjudde ng'okisibye eyo saawundi evaamu nga n'ebigere byange bwerimu saawundi nagendako mu kyalo nga sikyakola jjukira enviiri kuyimirira ng'okola kuganye nali naleeta nakato nga yavaayo mu bufumbo nga naye tebyali byangu nga kati nga yaliwo nga yakola gye byembadde nkola kuba ye nakato yali ansinga mu nviiri wadde nti yali amaze ebbanga ate nga nze nina omu traininga nakato natandika okukola nga nze sikyasobola kukola mukama wange yali anjagala nnyo era nga nsasula wadde nga ŋŋamba gw'olimu omukisa gwange ne bw'ojja n'otuulawo bakasitoma bajja era kyali kituufu kakati nga neebaka bwebazi naye nga enviiri bali ze batasobola nga nze nkisobola nenzisimpanga kakati ekigere ekimu nekibivaako n'ekyokubiri jjukira kimu baŋŋamba ttalo n'ensire mumbwa awo mama n'agamba eryo si ttalo kakati ne bagamba kirabika waliwo eyakola ki eyandoze musumba amakerenda nagamira n'enkoowa sente naziyiwa n'enkoowa n'okusaba bakulu bange sente naye sente tezanyamba kuba zaaliwo
naye sente tezanyamba ebigere ebyannuma nentuka ekiseera nga nekulula bwekuluzi nga nekwata ku kisenge nga ne sikyagenda manju nti oba ngende nkole lonko nga nina bikola mu bucket mu nyumba we wange roommate wange bambi yandabirira naye nga atakola omulimu gwakola nga alwayo naye mukama nampisaawo kakati bwe natuuka nennemererwa ng'ate ndaba obuzibu bintu bitabuse neŋŋamba kakati wano kaŋŋende ewa maama musumba naye nga ntandise okuloota ebirooto nga mpakire emisota mu nsawo nayina laptop bag ebiseera ebyo musumba nga mpakira emisota mu laptop bag nga byendoota ndoota emisota jingoba ne bwenzibirira bwenti ndaba misota musumba nze nga mbeerawo ensisi nenkwata nempulira ddala nga guli awo nendeekaana nekinkosa nnyo ekyo nga newe ngenda mu 77 nga nze nziruka ng'omusota gungoba era gwangobanga nga nze ngulaba ng'abantu bankwata naye nga bo tebagulaba kakati nno netubeerawo ebigere ebiganye neŋŋendako mu kyalo kakati ntuuka mu kyalo maama nga ŋŋamba waliwo oli taata gwenkugambye eyajja okulaba nga ebibbo babitutte nga mbu muwala w'embunga yagudde eddalu naye nga maama ŋŋamba we bagenzeeyo tebamulabyeko tebamusanzeewo mbunga yagudde eddalu nze nga simanyi nange nembeerawo ndi mulwadde ebigere binnuma nfunye n'omusujja kakati n'omukulu wange nga yansuubiza okunzizayo ku ssomero musumba nga n'admission ngifunyeko eya mobs nzireyo nkole certificate nsobola okusoma ebintu bye nagamba mukama kuba nali natandika osaba mukama nzireyo okusoma kakati sitaani bwe yalaba nti nzirayo okusomero n'agamba kakati kati koolabe musumba nga ngwe namala ofuna admission ntandika ku Monday musumba nafuna omusujja gwe saategeera gye gwava neninya neŋŋenda mu kyalo maama nzijanjabe kubanga nga tewali nasobola kunfumbira sikyasobola nakutambula era nzijukira nakato yankwatirira paka ku taxi mu tawuni nentuuka nagamba omukyalo yali anziriridde nyamba omulwadde wange omundabirireko nga natuuka ekiseera nga n'okwekyusa kizibu ebibbo kyogamba byakola obuzibu ekika kyonna nekiyingiramu ate n'ebizibu ebyamaanyi nze kyemmanyi nti kubanga abantu abasinga bagolokoka ne bakola ebintu bingi balaba obuntu bungi oli agamba nteekamu buteesikantu kubanga ng'oli talabawo kyamaanyi nebusamize nabo buli awo nedda ne bano abalala ab'ekika abatali balokole babaako endagano ze bakoleramu mu ebyo ebibbo kuba nze kye nalaba kubanga taata oli yagolokoka nnyo oyo taata omulala kubanga ewaffe abalongo bangi tife balongo abaali bakulu mu famire ya jjajja yazaala bataata kati nga nabo bataata bala bagenze bazaala abalongo naye ffe twali abalongo abakulu kakati musumba neŋŋenda mu kyalo taata oyo yajja ewaka we yawulira nti nzize kwolwo lwennyini n'agamba taata mutabani wange bamugobye rimu naye mpaayo 2,000 kati konze neŋŋamba mama rimu 2,000 zigula rimu saakifaako naye we yavaawo maama yaŋŋamba kubanga obyaddirira maama yaŋŋamba ti kasita yavaawo waayita eddakiika 3 nga benjogera sikyabitegeera musumba obulamu bwatabuka jjukira nalina amakerenda ge bampa ebbombo nga g'amaanyi ng'omira akaweke kamu ne kakuyisa bubi ng'olina okulya ennyo n'okunywa ennyo kaakati bannange oyo 2017 oyo 2017 kaakati yali September kakati ne banange nkubirako ku mukulu wange oyo asomesa ku mobs nga ngamba bano batandise courseworks yanguwako nemugamba obulwadde bunnuma nnyo kakati nengatta depression nayagala nnyo okusoma biganye nengatta ebibbo by'abalongo n'eddogo eryali situse kubanga oli taata bwe yavaawo netandika okugera beesitegeera ekiro ekyo musumba nga sisobola kwebaka nagenda nga nenkonkona mama jangu ombeereko ngenda kufa naye ng'eddoboozi liŋŋamba musumba ogenda kufa bw'otava wano nga buli wentula eddoboozi eryo liŋŋamba duka ogenda kufa
kakati nentandika nga ngamba mama obudde bukyadde nina gye njagala okugenda nze njagala kuddayo Kampala. Kakati mama yali yankwekako sente ze nalina ndowooza yakimanya nti nyinza okumuddukako kubanga taata engeri gye twali ntwayo kyebibba ate nga yatukyawa. Musuma mu bulwadde obwo taata yampisa bubi nnyo nnyo nga ne sukaali tamugula awaka ku lwange gamwegatta ne mu byoki ng'alina pikipiki naye nga okuntwala okunzijanjaba omusujja maama ng'alina okufuna piki ng'ate talina ssente. Kaakati nga ono mukulu wange alina okuweereza ssente zisobola okunzijanjaba. Musumba ekiseera kati ate obulwadde obwo bwalimu ne infection, nafuna infection nenfuna obubwa mu bitundu ebyekyama. Musumba natuuka ekiseera nga maama alina okunyiga kubanga maama yawulira nga nfunye ekivundu. Yagenda okuntunulako wansi nina amasira ng'alina okunyiga. Musumba nembeeraawo. Kakati bwe lwatuuka ekiro ekyo kye nalina nga seebaka, taata yakwata eddagala lyesaategeera kuba saalitunulako, najja n'akoteeka ku mutwe n'agamba abalongo mugolokoke mu banoonyi naye temumutta, asooka agende ajje ku mukulu w'essente ajje bazeewo ebibbo byange bye baayokya. Bw'atyo bwe yayogera. Musumba okutegeera kwange we kwakoma. Nagenda okudda engulu ng'obudde bukedde ne ngamba kakati obudde bukedde kyekiddako. Mwe mubeera abaana era mu bintu biri waliwo ebintu tebabeera baana abo. Babayitanga baana. Musumba twakulaba bayita baana. Bagolokoke babakola bakole abaana bakole ffe nze n'ono mukulu wange batukoleko obuzibu naye ate n'abagamba tebasooka kunzita basooke bafune nzija nno n'essente ku mukulu wange tuzeewo ebibbo. Kakati Musumba kwekulaaniriza awo nasooka nembanga atakyategerera ddala obudde we bwakya nendaba nti obudde bukedde neŋŋamba kakati bwe bibanga bino bituusewo ebiti lwaki simira eddagala lino nenvaawo. Musumba eddagala liri nga we ndikugambye ndamira obusaketi bwali amakenda go sikyakajjukira nalinnya nendamira obuntu bwali kwabe kubeerako buntu 10 sayidi ne sayidi 5 nendamira bugundi obusatu ge makenda 30 nembimira ne maana nembikwasika wansi w'ekitanda. Kakati nemwamanya kati Mukama ebyange mbimaze. Mukama nsonyiwa kubanga kati nze kanfe kubanga ebigambo byali bingi ebyayogerwa ekiro ekyo ku nkulu wange ekyasinga ekyampisa obubi ennyo. Namira eddagala. Musumba nafuluma ne ngamba maama njagala gendako mu kiyigo jjukira ebigere binnuma sobola kutambula naye eddalu liri lyampa amaanyi nadduka. Wali ogudde eddalu olwo? Olwo ngudde eddalu nenziruka nakoma okutegeera nze simanyi bwe natuuka mu kitoogo. Ekitoogo kiri kyali kiwanvu kubanga omwala gwali gunsinga obuwanvu naye Mukama ajjudde kisana okusaasira nayita Yesu kubanga nali nzijukira ku Yesu wange tiyamponye hepatitis B nemugamba Yesu kakati kanfe. Yesu yali mwesigwa emisota gyonna mu mwala yagisibako tejannoonya. Omwala gwali muwanvu nakugwamu. Ebinoso byakoma ku ngulu kuno. Mukama mwebaza sikini yagikomyawo kubanga tebikyaliko nayina bingi ebinoso byannuma bingi kubanga nagendayo saawa emu navaayo saawa 7 mu kitoogo ekyo. Wagendayo nga tutegedde? Nagenda okudda engulu nga ndi mu kitoogo naye nzijukira we nasimbulire waka ngambye mama kangende nfuke. Nagenda okudda engulu nga ndi mu kitoogo nemugamba Yesu kati Yesu kakati kangwe mu mwala guno nfe. Kakati nembeera mu mwala ebbanga lyali ddene bwe nvaayo ate bwe ngamba naye nedda kanzireyo ak'obuntu nga kakomawo naye nalina ekintu ekyalinga kinsiba nga mpulira ekintu ekinsiba nembanga sikyategeera n'amaanyi gonna ne ganzigwamu naye nga nze ndaba musota gwe guneezingirira. Kakati zaali ssaawa nga 7 olwo omusana gwase nnyo nengamba naye kati okufa kuganya kati nkole kyeno. Yesu weebale kuba kirabika sigenda kufa kirabika olina kyonjagaza kati sigenda kufa. Nenfuluma nenva mu kitoogo nva mu kitoogo nensanga naye ng'olugoye luyulise
empale zonna ziri bweru, akaleega kali bweru, engatto simanyi gye ziri, nzijudde sosi, ebinoso bitambula nga ebyagala naye tebyayingira munda. Mukama mwesigwa. Olwo olina emyaka emeka egyo? Kakati olwo omusumba nga mpezezza, nali mpezezza emyaka 22, 22 kubanga nazaalibwa Juni. Olwo mpezezza emyaka gyange 22. Ebyo byonna bimbaako. Kakati nentuuka omukyala yali musiraamu. Abasiraamu bambala engoye nyingi. Omukyala oyo bambi yanyamba, najjamu olugoye olumu nanyamba zaluli ne tulusuulayo gye twalulekeeyo mu kitoogo lwe nali mukuba nanzijayo. Nangamba namuyita yalaba omulalu yadduka. Nemugamba mukyala Haji nkumanyi, olwako obuntu kakomyewo. Nemugamba mukyala Haji nkumanyi. Nangamba gwa. Nemugamba nze Babirye. Nangamba gwe Babirye muwala wa. Nemugamba nze muwala wa Nalongo namwase. Nangamba mama wakunoonya okuva ku makya. Yali obazze kunona mmere mu nnimiro kubanga ennimiro ez'abantu zirinaanye ebitoogo. Omukyala oyo Mukama amuwa omukisa. Musumba omukyala nemugamba wabula ekyanzirusize waka babadde bagenda kuntwala mu ssabo kuba baali bakubidde taata oli ate nga nkimanya alina ki essabo. Taata yali amukubidde essimu ekiro ekyo. Kakati nze nga ndowoozamu we ngenda mu ssabo ate eri ngenda kufa kuba ndali ntya essabo nga nditiira ddala wadde waka waalingawo ebibbo nali simanyi ssabo musumba. Kakati netukola ki, netugenda netwambuka n'omukyala tuba tuyite wa taata oyo kuba twali tulina okuyitawe wa taata oyo. Taata wange nga gyali yagenze dda. Kakati mama yangamba nti mwezi eddakiika nga taata ali ku booda bw'adda ku Nairo bwadde eno nga nnoonya okwekutula nga njaga ayagala kunfuna kubanga era bwe yandifunye tewali option nali nina ogenda mu ssabo. Yali Katonda. Naye Mukama bambi yambuliza mu kitoogo olw'ekisaaki. Kakati omukyala n'antwala ne mugamba woba yagala nfe nzizaayo eka naye woba yagala mbe mulamu mbadde nkusaba ntwale ewuwo ne mubuulira buli kimu ekyabaddewo ekiro naye njagala kudda Kampala. Nga kyekikuliko? Nga mugamba kangende nfiire wa mukulu wange oyo gwe bagambye ngende noneko sente. Kati omukyala n'angamba nedda sigenda kutaka enkulonze nze nkwerondedde tewali agenda kunzijako okujjako wakiri tunaagenda ku poliisi. Omukyala oyo Mukama amuwa omukisa. Kankomewo mu ddakiika zaffe ntono. Kale musumba.